Desemba ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka 1996 omulangira Donald Muwenda Mutebi ogwokubiri yakomawo mu Buganda ng'ava e Bungereza gye yali yakamala emyaka 17 okuva mu mwaka 1969 oluvannyuma lw'akawenkene Obote okuwera Obwakabaka ng'amaze okulumbagana lubiri mu mwaka 1966. Mukudda omulangira Mutebi yatuukira mu kiti kya Ssaabataka newankubadde nga yali akakasiddwa nti ye mulangira alindiridde okulya engoma, kyokka ekyasinga okumukwatako y'embeera embi abantu mwe baali bawangalira, naddala ebyobulamu ebyali biyungula ezziga, ebyenjigiriza ebyali ebiyabayaba, obwavu obwali bulabwa n'ayonka, akugase n'ebirala bingi. Ng'atedde ku Namulondo mu Julayi w'omwaka 1993, Kabaka yatandikirawo okutema empende ezikyusa embeera z'abantu be, omwali n'okutondawo minisitule y'ebyobulamu akugase n'ey'ebyenjigiriza, oluvannyuma ezaagattibwa okukola minisitule ey'awamu ey'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya Maama Nnaabagereka, kaakano ekulirwa Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko. Mu bw'ofu obw'okujjukira amatikkira ga Kabaka aga 31, tuwayizamu ne minisita w'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi ya Maama Nnaabagereka Oweekitiibwa Clotilde Nakate okumanya ebikoleddwa mu kulongoosa ebyobulamu bw'abantu bwa Kabaka. Minisita tubulidde nti nga byesigama ku mulamwa ogwa Namutaayeko omwaka 2023-2028 ateekesera ku kusitula embeera z'abantu mu byenfuna nga kugasa n'ebyenjigiriza, Kabaka azze asonda ensimbi ez'okujjanjaba endwadde ezitali zimu naddala nga yita misinde gy'amazaalibwa ge. Najjanjaba obulwadde bwa mukenenya kati kye kikyaliko, emabega wali najjanjaba obulwadde bwa Nalubiri buyite sickle cells. Kuno kwagasa n'ensiisira z'ebyobulamu ezikolebwa mu masaza ag'enjawulo okusinga zivujjirirwa bannamikago abateetera n'Obwakabaka. Abantu ba Ssaabasajja nga bajjanjabwa, bagemebwa, bayigirizibwa ku byobulamu mu nsiisiro mu baweebwa obujjanjabi obwali badde tebusoboka. Okumalirawo ddala ekizibu ky'ebyobulamu, Kabaka yabakana n'akaweefo bw'okuzimba amalwaliro 5 nga biri ku gano gatandise dda okukola okuli eryekalasa Bulemeezi nga kugasa n'ensangi Wakiso. Obujjanjabi bwa mulembe sigamba nti no bino kuwandiika mu kitabo, nedda bwa tekinologiya. Amalwaliro amalala gakyakolebwako kuliko ery'Ennyanga mu Kyaggwe, Busembe mu Ssingo ne Mukungwe mu Buddo nga gano akadde konna gaggyibwako engalo. Plasita awedde, biki kusereka kwaggwa, kuggala kwaggwa. Kati mu mwaka gw'ebyensimbi buno nga bwe mwawulire ssente zaagenda mu budget kugenda kunoonyezaamu byuma ne Kalonda agenda okubikolamu. Olw'okuba Kabaka ayagala abantu be bafune obujjanjabi obuli ku mutindo, Obwakabaka bukolagana n'abavujjiriza okulaba ng'ebisale by'okujjanjaba bibeera wansi naddala abanaku basobole okujjunwa. Mubiteeka ku muwendo nga gwa wansi, temuli mu magoba naye muli mu kujjanjaba omuntu oyo addeyo mu bulamu ate naye yeeyongera okwongera okukolera Obuganda. Okwewala okujjanjaba endwadde ezifaanagana, buli ddwaliro mu Buganda lyakubeera n'obukugu bw'erisinga okukulembeza newankubadde nga gonna gakuwa obujjanjabi obusookerwako nga kugasa n'okukebera. Naye nga kati entegeka eriwo, obulwadde bwonna bukeberebwa, obutajjanjabwe nga tumanyi nti tujja kubusindika Emmengo bannamikago baffe. Buufu obw'okulwanyisa ebbula ly'abasawo, Kabaka yatta omukago n'eddwaliro ly'Emmengo okutendeka abasawo banakola mu malwaliro gano, kyakulaba nga buli ssaza lifuna omusawo omukugu. Nga we tunaamalirako Namutaayiika nga buli ssaza livuddemu omusawo asomeseddwa Ssaabasajja okusobola okukolera mu malwaliro ago. Nga bakola bino byonna, waliwo okusomoza kwe bayitamu okutuusa obujjanjabi obweyagaza ku bantu ba Kabaka. Ate n'abantu okulowooza nti ekintu kyonna kirina kuba kya bwereere, okwo kusomooza kunene nnyo. Mu nteekateeka y'okuzimba amalwaliro, minisita atugudde nti bantandisa amalwaliro 5 gokka naye nkalina ku ttaka zikosezza enteekateeka zaabwe, kyokka nga kino ekizibu kigenze kinogerwa eddagala. Kati we twogerera aba Buganda Land Board bagenda bakebera ettaka okulabira ddala nti nno Ssaabasajja babage nti kati nsonze Bulemeezi ky'ettaka ssebo liiri. Obwakabaka bulina ekiruubirirwa eky'okuzimba eddwaliro liri ku mutindo gwa Health Center 4 ku buli ssaza mu Buganda, kiyambeko okulongoosa ebyobulamu bw'abantu ba Kabaka naddala babeetaaga okubeerwa abaana abakadde nga kugasa n'abakyala abazito. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.